ono mukwano gwe Zubeida yakoze ensobi okubaanukula yakoze ensobi yandisirise omanyi teriyo ne bwaba oli muyombi atya kubanga muvumi atya nayimirirawo nakuvuma okumala eddakiika 10 nga tomunyega oba nakuvuma olunaku lulamba nakwata olulala ng'akyakola ki ekyo singa kati kyayiseeko dde empewo Zubeida yakuwadde amaanyi naye yakipise kyesaayagadde era bwe naamulabira nja mugamba nti saagala kuddayo okuwulira oba kulaba ng'oli mu bintu ebyo njagala obireke bye bamugamba mbu omwana ali gumite ye teyabitegedde ndi banaabyogera ye yabadde atambula kuba atambuddeko ne mami atambuddeko ne baddadi kati gwe yamulabye n'ova gy'ovudde n'omukuba ebifaananyi n'otandika okwogera ebyo nga ne Galubindi yabadde ayambadde ze gwe teyazikuleetedde kuba bw'amanyi toyagala za layisi ye yabadde ayambadde ye n'azambala kuba gwe amanyi oyambala za bbeeyi n'atakunyega ne munnanga oba wakoze bukyamu ate era nvumirira nnyo si lwakuba incident eno yokka naye at any given time yes tokemebwanga n'oleeta abaana bo muki mu kamera wa mu butaala ba mu kamera nga buli mukadde bwoti nga bwolabika wenna embugu zitanze okugira gamba nnyoko gwe takutinda okukaddiwa afe mangu waleme kulaba bikutawanya tokaddiwa ninda nziguse ekintu kyange ninda nziguse ekibuuzo kyange mu bukadde bwendimu ngezanisa okugwa bweziti nga bwe zitaagwa nnyoko kojja eno sho nze nkukyaziza bwekibeera nga kigenda bwekigenda tokkiriza nze mpe kyakulabirako nziguse question bolowooza bw'okyaza omuntu ekulabirako bireeta nkuta nenkuleka n'ogenda obulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange Buterevu nkwaniriza nate ku mukutu gwagadde ogwa Focus TV era nga nkugamba nti walinyo okubeera nga ogoberera walinyo okubeera nga okola ekyo kibayita okusubscribinga oyo yenna ali mu Uganda, East Africa omuli diaspora nga gwosalawo nti buli notification ejja buli notification yonejja okoonamu notulabye kyetwa tukuleetedde n'olunaku lwaleero mbakanyeeko ne kojja tubeere nga tuwayamu ku mboozi ezitambula naddala ku social media kuno ate era emboozi gye nkuleetedde kojja ya mukwano gw'onfanfe Zubeida Byantalo CEO Executive Media na biki ebigenda mu maaso ku media ng'ekumya omuliro abaana nga bakumya omuliro ku Zubeida ne muwala we awo tugenda tunula ne kojja ono n'ebirala tujja kuba tunakoko Kasuku waliwo olutalo olusikuuse Kasuku ne munne mukwano gwe nnyo Chosen Beck lwaki ngamba mukwano gwe nnyo waliko ne video gye baakolanga Kasuku ye Vixen nga gwe bawaana gwe basuusuuta gwe bali mukwata mu birevu nga Chosen Beck yamukwata mu birevu olutalo lubaluse so kojja mbuliza ku balabi ba Focus TV abalabi baffe mu ennamba namusizza baludde okulaba mubadde muludde okundaba naye mbadde nina obukosefu kakati era nakakati nvuddeyo nga ndi mukosefu nakakati njali mukosefu naye ogambe nedda kulabikeko nja kulabikako ningamba weeks 3 zina bakikola so bwenti nemba nga mbebaza byonna byemukola ku subscribinga ku likinga awamu n'okuba nti mukomentinga era netwebaza nnyo abo bonna abagamba bonti tebaagala notification yonna kugira bwekka ne batatunulayo Mukama Katonda abasasule musera era netwebaza nnyo abo bonna abafaayo okubeera ne batwala obudde bwabwe okubanga balaba
focus eno nga koja tutwale omukisa guno tumireko ku musikwano gwono babiyita Munugi nga tajja ate mu inbox mukwano gwange Munugi ng'agamba ngajja mu inbox angamba stories zonna focus zoteekayo nziraba naye eno nedda eno teyandigenzeeyo kati nakyannenya bambi nateeka ku Focus TV show ya yono mwana Mr. Kenny w'ebisiyaga nga nteekayo kale nali nvumirira ekikolwa ekigenda mu maaso nti social media abantu bateeze n'okwenyumiriza mu bisiyaga neteekayo so nengamba banaye bino poliisi lwaki tevaayo nekola ki nebyogera naye ngamba Focus kati ate olinga ali mu biwaki so Munugi yonna gy'oli mukwano gwange era nakubadde nkutumiddeko nga ndi mulwadde era bwe ndi mulwadde ja kwewuunya nnyo ndi mulwadde yaba akitegedde kojja bagamba mulwadde n'emikwano gya Munugi wonna era abantu abaneetaaga bamanyi ndi mulwadde naye si kirungi essimu yange Munugi agirina era akimanyi Munugi oyo gwolaba era luli nali nina ebintu ataaganyamu awo musajja mulungi nangira era yaŋŋamba Focus buli kimu ekiganyize mbuulira nze ndivedde okutambula nayo amazima amatuufu ngenda kudda mu ddwaliro ngenda kuddayo mu ddwaliro Munugi muntu mukulu amanyi kyekitegeeza tetusobola kudda wano n'emikwano gyange bonna tetusobola kudda wano mukamera netugamba nti mutuyambe kise kino ne kino abali bantu bakulu basobola otegeera kojja bagamba nti addayo mu ddwaliro olaba munaye n'aba bicycle kick bonna babadde babuuza nti tugenda kukola tutya kati team bicycle kick kale mwenna mbabuulira nti bicycle kick ye mujja kusigala nga mufuna kuba abamuleeta weebali abajja mutuusa gye mugenda gye muli ate olwokali akenkizo ke waŋŋamba nti tokyaliko nsi yonna tokyalina limitation kakati ndi universal bwe bagamba universal wonna weewuunye waliwo n'ababadde bagamba nti waye olutalo luwumuddemu tuweerezeeyo bwe lwawumuddemu bagamba tuweerezeeyo omuntu wava mu kyekango kyebikompola era n'akanywamu ekintu kyonna kyonna ekiddirira bwe balibalabawo haso yonna bwebaawo ekiddirira kiba ekyo ekyo mulaba abaana ogenda nolaba nga olutalo lwabaddewo abantu bafa era ate bagenda okubala abantu ng'olutalo luwedde nga bangi okusinga emyezi omwenda egisooka awo ng'olutalo lwakagenda okubala abantu ng'olutalo luwedde nga bangi okusinga abaaliwo nga terunnatandika mukyo kyeki abantu abasinga mu lutalo tebaba na kye bakola babeera bascrollinga ekikompola kigira wali ne bascrollinga buscrollinga so eyo naye embeera mwana wattu eriwo Munugi yonna gy'oli kutumiddeko kojja mu story ezitambula leero lwaki nkunoonyeza kunonyamba kojja kajje tuwayeemu mukwano gw'ennyo Zubeida Byantalo bintu byatandise ng'ebyokusaaga yasooka kulabibwako mu kavidiyo ng'ali ne muwala we ku mupiira ogumu gwe gwaliko Save Jayden baali bagezaako okuŋŋaanya ssente okwongera okulaba nga Jayden afuna obujjanjabi muwala we akwatibwa akavidiyo bino ng'eyaffe ebya bulijjo ani yakakwata olwo photographer ndowooza yakakwata nga wonoobeera ku patemu abantu olwokuba bakumanyi ne bakwata akavidiyo ako muwala ng'alaga atambula ali free nnyo era ayogera n'oyo ali ku kamera biki Zubeida nga mugamba muwala nga omulabye yali gumite nga kyakusaaga naye muna ebyavaayo enkeera nga vidiyo eyo yakwatibwa etandise otambula ku mitimbagano buli muntu atandika okuwa endowooza ye naye eyasinze ennyo okusiguukulula bino byonna oli omwana gwe bayita okutinkuula bino byonna bamuyita Good Life Eddie omwana ono akola bu TikTok atuula mu bu TikTok obw'enjawulo n'agamba nti Zubeida ebintu byonna by'okola byonna by'oze ng'okola lwaki omwana amubwadde bugiraasi buno bwalayisi singa wakozesa buno bwe yalina mu photoshoot yatadde ebifaananyi biri sakozesa buno bwa photoshoot bwali bulungi naye buno bunedda buno bwabadde layisi Zubeida n'amwanukula bannange yalinga eyakubye ejjinja mu njuki social media etabukidde Zubeida buli omu ayogera byayogedde kojja bino byonna tukaddawo story short olowooza lwaki kiri bwe kiti ku saidi ya Zubeida saawa zino why is it now nja kusooka okusaasira omwana muwala wa Zubeida omwana omuto gwe nsinga okusaasira era gwe nsooka okusaasira era nsaasire ne taata w'omwana wa Zubeida ate osoose kuyitira eyo bonna mbasaasidde kuba ebyo ebintu
bwe baba nga tebaalimu ate nga be batadde mu ki n'ensaasira Zubeida okuba nti abantu bamugiddeyo enjala n'ensingira ddala okusaasira maama wa Zubeida. Maama wa Zubeida yatobano abaana abo yabeera nabo ku bano nga bagenze ku mirimu gyabwe. Era maama wa Zubeida engeri gyawembejjamu abaana abo n'okubaagalamu oyinza okulowooza ate nabo yabazaala. Oyinza n'okuza si bazzukulu. Oyinza okulowooza si bazzukulu. So mpulira bubi nnyo ng'omuntu yenna alina omwana gw'avuma. Naye ekyo kirina ennankanyezi ssatu esooka. Omwana nga muto atannaba kwetegeerera abo iwanjawulo child abuse era n'ole batugamba ekyo yo si child abuse. Naawe child abuse kozesa mwana muto mirimu kumuwa mulimu n'agukola ye child abuse. Ate bino byomuteeka ku mitimbagano ekyo kiba okuba kuba kuyita kukola ki simanyi bwe bakikola oba bakiyita ku insultinga. Baba ba insultinze omwana baba mu insulting mentally yes. Ekyokubiri waliwo abaana be bayinza be bavuma nga baana bali mu gye tuyita teen age, kavubuka okuva ku myaka 13 kutuuka ku myaka 19 awo. Abo nabo baana nebeerayo ate mature kids bebayita mature kids. Batya naawe oli mature kid. Ndi musajja mukulu. Tolina tata wota kuyita mwana we. Oli mwana wa tata wona mama we. Kweyo level kweyo naawe nga olwaliro ovumibwa era maama wo aba alumwa kubavuma bati kati kojja naawe woli ng'oli mukadde bwoti nga bwoli kitali kibi. Era nange sigala kyenjagala kitogedde mu bubi nange kyeŋŋamba ngambye mu bukadde nga bwoyo. Kale ndi mukadde nkimanyi obukadde bwomanyi ate naawe bw'olwanirira otuuke mukadde ne bagamba ne bakutta kati ne bagamba nti bakutta kati oyagala kuwangala kunze mukadde. Kati kojja bukadde bwonga bwoli omukadde bwoti nga bw'olabika wenna embugu zitandise okugira. Gamba nnyoko gwe takutinda okukaddiwa afe mangu waleme kulaba bikutawaanya tokaddiwa. Ninda nziguse ekintu kyange ninda nziguse ekibuuzo kyange mu bukadde bwe ndimu ng'ebuzanisa okugwa bweziti nga bwe zitaagwa nnyoko. Kojja eno show nze nkukyazizza bwe kibeera nga kigenda ulira bwe kigenda tokkiriza nze mpe kyakulabirako nziguse question. Bolowooza bw'okyaza omuntu ekulabirako bireeta nkuta ne nkuleka n'ogenda. Wasanze wanzije mu ntaana nga nafa nti nonnamusa buyo obadde mulwadde ebbanga ne bagamba nti kati gwe wannamusizza. Kojja tukome wano gwolaba abo olinako wasanze omuntu nga nakugamba nti omanyi gundi obwedda kojja kunoonya. Ndi mukwerako ekizava ate ngamba nnyoko bwe zitaago nange zo ezaagwa kate ogenze wa maama wa kati naawe ekyo kikuluma olaba kati zikuluma nga nzogera ku maama wo. Ate labayo tuli wano babiri twogere akati nange maama wange tomuteekemu tugende mu maaso. Kojja labayo bakadde businga babajja ebali maama gyali maama gyali nga saa zino nvayo nkuvuma kikyamuluma kuggwa omukadde kati nga wooli emyaka gyo gy'oliko kyembadde mbuuza olwaba takyali maama wange abawuwo abamuone kati okuza oli muntu mukulu era gaba oyo yamanyi entalo zatanti. Munnange bino byetaagamu okutegeera kubayita individual ki understanding individual brilliance noba ng'otegeera mu ngeri y'enjawulo nga weetegeerera kati byoyogera byakutegeerera omuntu yenna nga yeetegeerera. Ndi mu kwogera by'abantu I understand. N'abagoberezi nabo waliwo abalina individual brilliance abategeera nti omuntu ne bw'aba mukadde atya maama we aba kyamwagala kuba yaba yamuzaala era bwe wamulabira kati mwe abasinika eno amannyo mwe musinika nti ono ng'akuze kiterezo olinga agamba nze osinika gwali wasiriseeko leka naawe oli ye maama omwana we aba amulaba olwo yamuzaala. Maama bwakutunulako kati alaba oli ow'enkaaga mu ataano mu kati nali nja kubuulirayo ekintu kimu
twali ne Bazubeda abo era Zubeda kyamusesa n'olwaleero olugirangama naye dadi nkuba yeso nga kyakubisa otule mu story eno ya Zubeda dadi omanyi waliwo ekinseseza ti jjajja wali agambye omwana wange tannanywa caayi kati nze mbadde ndowooza bagamba kazzukulu ke kanoonya tekanywa caayi ngenza okulaba nga awadde omwana ekigona gamba ntwalira Sematimba kuba oli mwana kati okkiriza nti ne bwe mba nkuze bwentya ate ekyo kibadde mwaka guwedde ntandise okitegeera kati omuntu yena yina ne bw'aba akuze awadde omenya wali ebiti bisatu ogambye anti naggambye omuto waliwo ne waba ne Machuwa Kid bwe mbayita oba mukulu naye olina bazadde bo era nabo bawulira bubi nnyo nze abantu abo bomulaba buli omu alina ekiti mwagwa naye ate kiba kibi nnyo singa oyambalira ovoola olengezza owemula ovuma oba otyoboola omwana kye bayita ebbujje butiti era nze neewuunya abantu gyonna esatu naye ate ono yo atanoweza myaka 13 ate ekyoba okoze buli muntu aba akivumirira era kyova olaba nti nvumirira ne sekuvumirira yenna abantu ababikola era naawe nkugamba nze Katonda bono nina abaana bangi nze nina abaana 17 yes naye koja kabayisikolo kiki totunda akabwere abaana 17 bayisikolo kiki ate nagenda obafuna nga sinnatandika mukola nga ndi kugundi kunnakyo koja oyede family yammwe muli bangi ozaala yofaaki akaza nti kisaabaleeta wammwe kyekikulu manyi waliwo bye muwalampa bye mutategeera gwe olaba mbaleeta wammwe si kaaki neera naye koja abaana 17 era kiba kiyitiriddemu kakati kyojja okukola bakadda ku ssomero fiizi tozisasula gundi ozindeetera banka siriipu nozinziriza webaza tonkubirako noŋŋamba focus omwana ganyu tokikolangako nze nina ebintu ebisobola okunnema kuwa ssente ndi ngenda gula ssaawa ngenda gula kino ebyo byotosobola ezo nyezo mbikuwa naye ziyinza okumbula negamba zigaanyi naye kibayita fees ezo sezisobola gaana today wali ewa Zubeda kati nsaasira nnyo abakola ekintu ekyo kulengeza abaana kuma abaana ate bw'obanga olina kyoyagala okuggusa kyonna weewalanga nnyo okuteekamu omwana maama n'omukyala oba okussaamu omwami ebyo byewalanga byonna kakati nze bangi nnyo abantu olwenjogera abantu ne bibayisamu abo ne bannumba naye tebasobola kunvuma tebalina bwe banvuma ebyo byonna bye bawogera kuli amanyi bakadde bange kuli abaana bange bamanyiiko ogwo era naye omukuluko yamala kujja mu kamera myaka 20 mu egyo myaka kati aweza 26 yamala kujja mu kamera kati awo ye mumanyi nti oyo je gyali era nabate toyina ndo kyona amuvuma ki bogende mutunuliranga nawe toyina omuvuma ate bovuma nga gwo bawevuma kati nze kyennuma ano wamukwano gwe yadaka ebimuvumya omwana omuto otandika otya gwe okugamba nti ovuma omwana omuto atalina kyakoze tayogedde eki omwana atambudde ebintu bye n'ebyo byonna bye bamugamba mbu omwana ali gumite ye teyabitegedde ndi banaabyogera ye yabadde atambula kuba atambuddeko ne mami atambuddeko ne baddadi kati gwe yamulabye n'ova gy'ovudde n'omukuba ebifaananyi n'otandika okwogera ebyo nga ne Galubindi yabadde ayambadde ze gwe teyazikuleetedde kuba bw'amanyi toyagala za layisi ye yabadde ayambadde ye n'azambala kuba gwe amanyi oyambala za bbeeyi n'atakunyega munanga oba wakoze bukyamu ate era nvumirira nnyo si lwakuba incident eno yokka naye at any given time yes tokemebwanga n'oleeta abaana bo muki mu kamera mu butaala ba mu kamera muleeta mu kamera nga bakuba ebifaananyi bimwe ku byantu tugenze ku beach ki naye ng'oli ku social media wano mukwano gwe yagizeemu ku ensobi yawe naye ensobi weeri anti abaana yabaleeta ku mukolo oguliko abantu ba social media kuba gwe yali wa social media ekyo yensobi abo naye ate era nakyo tekikuwa mwaganya kukuba bifaananyi baana be n'obasteeka kuli n'otandika bavuma
ndoza tyategera kicha kireeta kubanga ne mu video naye yalimu anti Zubeda yalimu nkitegedde naye tekiwa mwaganya bano bakubye bifaananyi kukwata mwana oli n'obukuba bifaananyi n'ovuma n'otandika kumuvoola kojanga bwomanyi nti kati kasa kigenda ku mitembagano buli omu waddembe anti kakati naye buli obutaba waddembe ebyo byogere otyo kuba tekinnakukwatako anti ngamba wemba weereddembe waawano the fact is balabye ekifaananyi baddembe okukomentinga kojja naffe wano nyinyini ku kamera wano era omuntu kimuganda komentinga waliwo oluliro nali njogera nagamba akasajja akakulu kitekava mu kamera nali nina byenjogera oba yakwata baba yayagala kusaamu ndowooza ye yayagala alabike bulungi oba n'ayagala seemu filter bweyasaamu filter nze nga bwenjogera amannyo ga yero nga era abantu baabuuzanga ti kojja amannyo kiki ate amannyo kikizi kojja tasenya kati yo naye nze kati kyenakola information gyowa tebagivuddeeko akati nze kyenakola nabiraba mu comments saabanyega bw'olaba comment nti amannyo ga yero ate nabanyege nenkera bakiddamu ekikulu ate ne nali badde mbizzeemu nali sirina budde bw'abantu omuntu bwe bateekawo ekintu gwe n'oyagala kulaba mannyo kitegeeza oli mwasami ono mukwano gwe Zubeda yakoze ensobi okubaanukula yakoze ensobi yandisirise omanyi teriiyo ne bw'aba oli muyombi atya kubanga muvumi atya n'ayimirirawo n'akuvuma okumala eddakiika 10 nga tomunyega oba n'akuvuma olunaku lulamba n'akwata olulala ng'akyakola ki ekyo singa kati kyayiseeko ddempewo Zubeda yakuwadde amaanyi naye yakipise nze kyesaayagadde era bwe nnaamulabira nja mugamba nti saagala kuddayo kuwulira oba kulaba ng'oli mu bintu ebyo njagala obireke akola akantu kirungi mu byonna bwe nnaamugamba ajja kiwulira naye yasuubiza abantu balombera dduwa ey'envu ekyo nakyo nabyo nja bimugamba nti ate obusiraamu tebubikkiriza abantu abatannaba kuzaala obanga wagenze n'omwana Zubeda ekyo kambabuulireyo ekintu kimu obusungu bungi nnyo mu bintu bino bwe mubiteekamu naye nga twakedde ku makya ne tugenda mu ba gynecologists engeri abakazi gye banoonyamu okuzaala abaana n'abasajja ne tugenda kubagumu mu bamaama fiina ne tutuula tuti nga oba ne tukkirizisa maama fiina nti tubuulire abasajja abajja wano nga baagala abaana nga ntafuddeeyo mu mwana alifunaafaanana atya oba atya naye kasitama nga amuzadde abo bangi abakazi babapiisa enankali enkwaso wakiri bazaale abaana waliwo ne bagundye babayita batya bano badonors nabo bali awo bangi banoonya baki abantu banoonya baana oli ne bagaana ati naga akandaputingeyo kala akaana kakati waliyo n'abantu abadoputinga abaana ng'agamba kambeere n'ono nze ninayo omukyala gwe nali mmanyi yanoonya wa mwana okumala emyaka 5 n'amubula katonda n'amuwa omukisa n'afuna abaana aba bana n'abasembeza nga bana bajjanga jjajja ali atya jjajja n'abadoputinga n'agamba ne babeera ng'abaana be yasanyukira ekintu ekyo era ne mu Kampala muno amanyiddwa nnyo we bayita ewazzana n'abantu bonna abaagabana ebintu bye si baana be bano yadoputinga kitegeeza omwana kintu kyamaanyi mu bulamu bwaki ate munayefe afuniyako omukisa ne tuzaala tulabanga ekitono anze kati nze nina bangi naye era ndaba nti n'olwaleero tozanyira kwasembayo buto n'asinga obukulu bw'omwepaakirako tubulonda kojja kati okyazaala sikyazaala wakoma ate nakoma omusajja akoma nze nfuna gwenzaalamu kati ekibuzo kibuzawe kojja tokyazaalamu nzaalamu paka ddi lwe ndi kuzaalamu naawe anti kakati ombuuza ebyekisibu kojja mbuuzizi omuntu oba ne purogulaamu nti mu myaka bwe giti nandyagadde mbeere nga nyina gye tuwangala enyo bwe ndiluyingira 12 nga ndekeraawo kale ensonga endala kojja ngeri gitadde ebbali
Konyo yinzi kusobola. Komako wenkomye ne ngamba. Esina jijjako amaanyi sikyagiteekako maanyi. Nze madde nkuwa enso sitagalira nsonga yange. Koja tumbe ensonga Zubeida ndegere ku nsonga. Nze mu byonna kye ŋŋamba. Abantu temuvuma baana bannammwe, temuvuma Zubeida. Okujjako nga mungamba ndi Zubeida mwabadde mumulinako ekiruyinga. Kubanga nabo mulina akatambi ng'avuma omwana w'omuntu. Okujjako bayinza okubanga babirina ndi nze kati nze sibiraba. Sinza gamba ndi Zubeida yavuma gundi kubanze manyi yanti tojja kungamba ndi yavuma ani. Comment babina. Sirinawe anti bw'aba avuma. Kati ate lwaki ovuma mwana we? Vuma ye. Yego wandi badogwako ekiyifuyifu. Twatagala muvuma bumpi. Zubeida ate ku kyobumpi yagamba obutajja kukyanca awanvuwe ate tebumuluma. Tebumuluma. Era namugamba ntoddangayo kinyiga buli akikugamba mugambe tebukuluma. Buli akikugamba mugambe nti kiringa nze kakati wano oli okunvuma ennyindo bamanye ennyindo yange embi. Naye nabagamba nti bunaakyenkya n'enfuna ennungi osongole weeti ate nayo bagikuvuma ndi eringa effumu ne bakuvuma ndi eringa ki. Kati byonna ebirungi toyinza kusanyusa bantu full time. Toyinza kusanyusa bantu bonna. Kituufu. N'olwekyo Zubeida nze kyemugamba akakkane abantu abate. Abantu manyi bayiga mukwano gwe Kasukwatira nnyo kikozesa naga abantu bajjeeko amaanyi. Anti abantu kye tukola tubaleka gundi ne bambula sitaani n'abambula. Kituufu. Gwe tobanyega boogere bye boogera byonna. Ekirungi nti gwe tonnavaayo okubagamba nti ovuma obumu ku baana baabwe. N'oyo ayakuvuma buli akuvuma ajja kuwa ensonga bujja kukya ku makya ng'akuwa ensonga ne mujja genda okulaba ebintu ebyo ng'abantu bagira batyo gundi. Naye ng'ate bali bubbi n'okusingawo. Ng'era abamu banoonya baana naye ng'ate bavuma ono ekivuma ate nti abakazi be basinze okukola ki? Okuvuma. Kankubulire nammwe abalala abatwala abaana mu Nankani mbagamba kino mbasibirira entaano. Waliwo ebifo bye tutera okugendamu. Sooka nange. Nkusibirira entaana. Obanga oyita ku nguudo waliwo enguudo zebamanyi zibeetundirako. Toyitangako na baana na mukyala wo naani. Bwentegeera nti wano watera okuŋŋamba nti oli mu kuyita ova. Waliwo gundi oluguudo lwe bayita Nile Avenue. Toyitawo n'abaana na mukyala. Bagenda kuwemula bakole ki. Bw'obanga otambula ng'oyita awali bakanaabo oba basalamalo oba abasimba emiti gy'amasannyalaze waliwo abantu b'otayitawo nabo. Abasimba emiti gy'amasannyalaze bakola ki? Bawemula. Kati awo oyinza okuyisa ogamba maama wa mukyala wo jangu tugendewo. Ono ogamba muzeeyi tuyitire wano. Kakati waliwo ebifo ebirimu sawuna gyemmanyi sayidi z'ebusegeeyi gyemmanyi gyempulira abantu gye boogerako. Kati ng'ogenda ozunga n'abaana bo ebigambo ebinaalyogerwa byokka bimala bumaze abaana okubanga tokyalinze mentale. Waliwo abantu abamu nze nyina nkojja gurupu y'abantu naso sireetawo omwana wange sireetawo omuzadde. Waliwo abantu naddala singa osanga abantu nga bakikula kimu nga bali we bali tobatwalamu mwana wo bajja kwogera ebintu nga boogera nga bamanyi aba bamanyidde kwogera na gundi yaabwe yokka kikula kyabwe kikuyise bubi ati kijja kuyisa bubi. N'olwekyo abaana abato mulekeraawo okubateeka mu bifo ebibeeramu abantu ab'enjawulo naddala abantu bano ba tiktokers youtubers gwe bona agenda we bali n'abaana bo abaana abo gwe baleetedde obuzibu. Era tusaba abavuma bavume mu ggwe baleme kuvuma baana kuba abaana bano bo bambi bali innocent. Bye byange nsobola okwogerako. Ensonga eragifuna obumbabumba capucapu y'ensonga ey'omwami gwe bayita Kasuku. Wali lutalo oli mu kubbulukuka kati ne Chosen Beki olw'ebitali bimu. Chosen Beki alina wabadde Kasuku najja ndowooza bino tumanyi bya bulijjo. Oli akutte kamera agamba ono ye mwami Sekajja bawa Chosen Beki anaawulikika mu katambi ako mabega nga Kasuku jja mwami wange mu bya kamera saagala kuddamu kulaba kamera ng'ekola ki ekwata omwami wange. Kasuku abadde akutte kamera abadde ayiri mu vidiyo ng'ayogerera mu vidiyo emu ng'ali bamukwata. Kati ate olwo kati ate kati Kasuku bawoonyeze waali kyoyogera kyakola. Kasuku agambye ono y'omwami Sekajja kitegeeza owa kamera kimukakatako kukola ki
okulaga kyoli mu kwogera. Kati ate lwaki ogundi agambye Kasuku nti gwe abatamutunuzaamu kamera. Era ne waliwo n'akatambi akalala bali kutoka talk show Kasuku yennyini navayo n'agamba nti waliwo gurupu gye baali bakola ey'omukolo naye ng'alaba ate oni Chosen Becky nga yasinga okusonda. What's wrong with that? Ng'alinga agamba nti omukolo ayagala yali mu kwekolera mukolo. Naye kati kankugambeyo ekintu kimu. Kasuku ne Chosen Becky wabawo obutakkaanya obuliwo bwonna tosaayo kikyo. Kasuku ne Chosen Becky tebasobola kuyomba. Bali bati ba mukwano. Chosen Becky mukwano gwa Kasuku ne Kasuku mukwano gwa Chosen Becky. Era kyova olaba ndi wali amugambye bw'atyo towulire bagambye nti saagala mwami wange kubeera munaku abimutaddemu bwe yamugambye yabimutaddemu nategeera Kasuku ali understanding bw'omugambye ekintu ate Kasuku tanoonya ntalo kuwakula ntalo era yoluga Kasuku wali muntu munene takyawakula ntalo big brand takyayagala tassa ku nsi maanyi era akyogera lwatu era Kasuku wali lwatu akyogera mukwano gwa gundi tolabanga Kasuku na Chosen Becky nga Chosen Becky yaweweta ebirevu bya Kasuku yiwamma wandaze ka video yako abo n'ogamba nti oyo yabadde awoninga ono kujja kisoboka musobola okuba mwali ekisoboka kakati nga bwe butasobola wadde ebintu bibaawo waliwo ababisobola omanyi lwaki Katonda yawula amawanga gano buli limuddira bisa diba n'enkola gye bikolamu ebintu byalo kati omuntu nga ow'eggwanga lyange tasobola kuyombagana na munne wa ggwanga lye n'atuuka kumwegaana omuganda ku muganda kati Kasuku ne bwe bukya ku makya ne tuyomba nze tayinza kukeera n'ayimirira mu kamera n'anjogerako kyembagamba nti kati Zubeda ngamba kuweereta ebirevu ka video yali vaccine wa gundi video ya Chosen Becky oyo munne ani kati kiri kyenkugamba nti eggwanga lyaffe lino tosobola kubeera na mulabe wa Lulango aba muntu olubeerera mwali mubaddeko amawanga amalala bakyawagana kati nze Kasuku nange temusobola ne bwe twawukana nga tetukyakwatagana ne baleeta ensonga ng'enkwatako Kasuku tagikkiriza tajoogerako Zubeda ne Kasuku tebayinza kwawukana ne bwe bujja natandika kwogera munne bisongo nange Zubeda tayinza keera ku makya nateeka wali kamera nanjogerera bisongo nga bwe sisobolera nange okukeera ku makya kumwogerera bisongo kubanga twogereko n'amazima okubanga net si mukwano fe waliwo kye tuyita bwe mutta mubanga mukago bwe muba mwagalana abaana booli kati banda banze nga jjajja waabwe abaana ba Kasuku banda banga jjajja waabwe abaana ba Kasuku bana ba Zubeda nga ssenga waabwe kati ebbanga libamaze bo balowooza nti ba Luganda kuba tebamanyi bigenda munda nti omusi yazaalo nze n'aba family abamu waliwo abangamba naye kirabika gwozaala Zubeda mbo nga balawulira njasama nnyo nga njasamira ddala gweokwasamako kufaanana muno okwa Zubeda balowooza nti ngeri gye njasamamu mbu naye gyayasama ndo kirabika nze muzaala naye ng'ate ne mu myaka omuzaala nze ne Kasuku mutabani wange asinga Kasuku omukulu asa abo baana bato bakasuku yano nawe osikuza mukama akuwangaza ojo mugamba nzije watekewo ggo manyi muwalampa ebyekisiru twayogera kugwe n'emyaka nida nze emyaka ate njegaana bwe nkugamba nti nzaala Kasuku mba njegaana azaala Kasuku aba muto simusina kukaddiwa mba nkyali strong kakati gwe kyogamba muwalawo nandeeta nti nzize kumuwasa oyinza okugamba ndi nkuba gwe kakota ka miggo akaki nkuba gwe kakota ka miggo oli mutuufu kuba mumamanyira buyaye bwa ku kyalo oli mutuufu kale nno kyenva ngamba nti ebyo abantu bw'obanga mulina gwe mukyankalanye naye si kirungi kudda mu Nankani kutuula n'ovuma n'okola kati menyawo kiti kyobadde ogamba they can separate for good okugeza Bobi Wine yali ne Bebe Cool nga bali webati naye kati saawa zino buli mwayo girira munne mafu anti kati era ojja kunoonyereza buli omu ku ggwanga lye ekyo nakyo nkikugamba nze nkugambye nti kati bonna
nga bwe bali bombi bomaliriza banoonyereze njogerera wano bombi kujja kubaako atali wa ggwanga lya munne ekyo nkikugambidde wano nze sinnawakana ogambye nnoonyereze bwe bagamba nti ono omusajja yasoma senior 6 n'oleeta ebbaluwa nga bazikwata naye nga wabaayo agamba nnoonyereza bwe banoonyereza gwe bazuulira ekituufu kati nagiri kye ŋŋambye bombi baganda naye bayinza ogenda nga banoonyereza kweyo entabuka gye baatabuka ojja kusangako atali muganda nga si baggwanga limu. Kale tukujjukiza bannaffe aba Focus Event Services bagamba nti beeyune bakwasa omukolo gwo bakolera omukolo manga bakolera omukolo mahiya bakolera omukolo gaggadde naye nga olina budget gy'obawadde ne bagamba nti okusinziira ku kifo ky'ogamba kana akafonedda omukolo gwaffe oba ogunyoomodde okusinziira ku budget yaffe tukozesa ekifo bwe kitebe kiti nga ba events managers bakuwa guidance entuufu tebatunulira kya ssente bakuliriza nnyo service gye bakuwa okulaba nga naawe ofunamu so ne bannaffe aba Focus Farms and Chicken Supply bagamba nti beekwate bakuliriza okulunda enkoko ez'ennyama tetujja kujjukira kulwerabira batuyinza kwerabira kugamba nti ka bicycle kick naddala mmwe balugojami bampala enywera bigwa sitera kuba bwendi kati sitera kubeera bwendi bamami nindamu omukyala yankubidde no I'm calling from Turkey. From Turkey? Yeah. You know, since this way we have a war this way, but my husband these days is very weak. Doesn't take a minute. The functioning is a problem to him. Yes. He cannot walk for 2 minutes even. Kucheka okola bwe kubazungu kati. Yeah, Bobatake. Yes. Namugamba ndio. That is settled. Shubira. Namugambi subira. Kategeza chako. Ntirinda mu. Gumi kakana. Abantu bekwasa entalo. Abantu bekwasa kadi bekwasiza n'enkuba ebadde etonye ennaku. Abantu bekwasa empewo ebaddeyo. Empewo mpiti. Bekwasa anti buno buliri bwewunzika bwewunzika nnyo. Bwe ne bakira ku mukono ogwa ddyo mbu no. Funa bicycle kick? Yes. Ajja kutereeza mu ngeri yonna. Ate bicycle kick taliiko nti omufunye yanaakuleega oba ki. Nedda abeera mu mubiri. Agumiikiriza. Abeera mu mubiri gye n'agwalaatinga nti waliyo ekijja si muntu. Ekijja si muntu bicycle kick yejja. N'agwalaatinga. Takumalaako ddembe. Alinda ekiseera ekyo ekituufu. Nga bw'onaagamba nti bukasooli bw'oba oyagala okusimba kasooli. Ate weewuunya omunoga mu nnimiro. Nobeera naye mu nju naye ate tayinza kumerera mu nju alinda ekiseera ekituufu n'agamba nti ekijja si muntu kasooli ameze bicycle kick enamba y'essimu eri 0752 ng'onkubirako oba oliwo oba oli Zambia oli oba oli Rwanda oba oli Nigeria oba oli America Bungereza Denmark mu nsi yonna ndi universal. Kale tetuyinza kubanga tusukka wano obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde mpaka wano wetuzingiddeko otherwise nze Ade Wilberforce Kimwe Muyanja mbadde ne Kojja Kagato tusikane mu vidiyo ezijja ku subscribinga ku Focus TV yange bingi